owulira ofanga nseka wali omanya nga Lwasa gy'abeera mu comedy wali omanya ali mu comedy nga tomanyi nti tuli serious because wakizudde tuli serious kati ontiisatiisa bw'oti oba omukubira naye amasimu musajja wati ali confused ali mukumbuza Lwasa mbuza egoni ambuza ebintu kimuli ku kyekituufu baby muli ku kyekituufu tabitegera you confusing his mind right now ali confused musajja watu because of you business wagimalawo nonya capital nene Lwasa abadde agenda okumpa sente oli mu munzijjako n'ogulota ebirote ebibi buli lunaku nga gugumula gusajja gwe nensonyiwa ndekera obulamu nensonyiwa notekako abankubira simu notekako abankwana notekako abantizinga notekako abanzija ku mulamwa bakeze banja samira mugenda kulaba kyengenda nabo bakola kuba gusobola n'omuntu gaguyina omutima omubi wakane bakugamba naye omuntu akuvuma bwati nga n'omwana ali mu mikono gye weesiga n'obagamba guba gutamidde guba gwagala gulya kukwasama guba gwasama bagulabe baguwe ssente ogwe mulimo gwagwo n'oguwolereza bw'otyo bwe gutyo nagumanyiira nze sikyakolanga nako bwe gutyo nga bw'ogamba abantu ne bagamba leeta omwana watusabba naye omuntu we waka leeta omwana ajja mumulabirira n'oguma ogambe mwana aleme kubeera nze nakulira ku mama wange ne taata wange saakulira bweru nga nange njagala at least abeere ng'afuna ku father's love tegugirina yennyini omwana buseera complaining kabuli mwana bamukomyawo nagamba n'okuba esimu nga can I call your dad no mommy don't mommy want me to die mommy you want to get omwana bwajja woli ajjaka bakuba omusuna omukuba mwana ayogera he can talk olaba omwana omutasobola oku explaining that daddy tortures me slaps me one day he took me to the bush and slapped me that's why I don't love him back how could you do that kitemugwe natonja Samira nze mbizi n'olunaku lwe nafukamira nga nkwetondera famire yange yonna yanyiiga nembuuza lwaki neetondera omuntu yavaayo mu kamera nampita malaaya n'abavumaavuma nga bwavuma mama wange wavuma taata wange bwewewebula bwewabawemula buli kyewali obawemudde ne bambuuza ekyanfukamiza nekyazeemu okunsembereza nalya ne kumpi olwa interview eyo mbu ndi ku kisirani ky'omusajja nzikanye nakyo kindeke mfune relationship eddako nakyo kibeere gye kiri nga tekinnondoola musajja gwe one number oyina contract we yagipa tennaggwako ngezaako kuzza bazadde bange mbalaga nafunye omusajja ate omusiraamu sikuliiko ate govaayo ntiisatiisa yenekyo omaze n'okkiriza nti ndi mukyala Lwasa anti mpulitogana Lwasa gamba mukyalawo gamba mukazi wo aye batage byonna ojja kukkiriza mpolampola naye message yange yagala ekutuuke nti I miss my son in the bed. He should be here. He should be here right now. Okay? Okay? Mwate sana omusajja. Interview zenkola zezikuluma nga mpaana omusajja byankoze byampitiriddeko byansusseeko bye bimumpaanya. Abasajja babi bannange. Ku myaka 28 gye ntuseeko nze bino byonna mbadde sibirabanga nti babikola abakyala. Lwasa yampunzizza ne interviews zena ndi ku kimu Lwasa. Onzalidde akabasa. Nkwagala mukwano. Nze byenjagala byenkwagala. Mama nyabo. Ekikazi woba wakikowanga todda mabega sirikira gyoli kibeere mu mukwano talabanga kichoze ni beki nga atijja nga sibimanyi namaze kufuna musajja n'embitegeera abawala abali ebibazaddemu abaana nga bakuzaddemu tebakuwasa ngoli yakufunisa buto ne mwezalamu ne mukola ki nga tonna bakugwako mulavu bambi kusaba gwako mulavu nawe gwe bayisa obubi mulavu gye walimu nga bakutulugunya bakuvuma obwamalaya mu bazaddebo
bazadde bo batuko kubanga bakoowe ekisajja nga newe bakiraba bagamba sitagafulula nga kyakuweebuula nga kino ekyange. Kwanza abazadde abange bakoowa nze nalinga nkubirira bambi ovanga ku musajja yakuzala mu mwana akuyita malaaya n'agamba ensinga bwe yakugula. I have a lot to say. Sagala kudda mabega. Nefubanga okulaba nga bazadde bo owuliriza nga kino agabe bagamba nti tufuna omusajja omusiraamu otereera otebenkere mubeere naye mu mukwano tubikooye kyobanga okola. Njagala mwana wange nekirala mundeke nyumira omwana mundeke nyumira omusajja bambi kinjagadde. Bantu mwe temujajinga nga omuntu ku internet wano ku ground biba birala. Mama ate omuntu wateesa naye ate dakiika emu ate oyomba nze naaliyombye nti lwaki wateesa ne bba wange naye ate goyomba. Nze bwe kubanga okuwana omusajja kwange kwe kugenda okukutula. Kati gwe bannamwe bantu mwe mbabuli obeera otya n'omusajja na pepe ya londi n'agenda ne ku live n'akebera omusaya akakase ng'alaba ku live koyi n'akebera omusaya akakase abakazi. Nze ndi mulamu nze nkwagala n'akebera omusayi n'aleekaana n'akuvuma n'akusanga ewantu bw'aba ku live oyo nga muze nvaako naddira abakolako zi interview ku ma-TV gwe boddamu oyo okumukyazo ojja kundaba aba interviewer boddamu okumuinterviewinga n'omuggyako interview ojja kundaba n'otiisatiisa ba-interviewer notta abankubira olugambo n'owalana abantu wawalana Ssefuko owalanye Ssefuko akunkubira bulango n'owalana buli akuntu akubira bulango no buli wempitira n'ogenda n'oziba ekkuba erya Lwasa oliwulidde nti siryangu kuziba bukyanga ogaziba Lwasa omuwulidde omulabye amaanyi g'ayina olabye omukwano gwandaze. Nyongera okujjukiza Lwasa ne bw'anaagenda ng'olwanya ennyo nga bw'olwana nga bwe weeyita kafulu nja funa omusajja omulala mpozi ng'okoze kiwandaalika okunkola n'onnimya obulamu bwensi bwe n'obukungula naye Lwasa ne bw'anaagenda omusajja gyali yaneesunza ate ng'ali mu kamera ne bw'ataabeemu njajja muteekamu. Kalama nti nno Nasha ayagala nnyo akasente oyo ayagala nnyo akasente oyo ayagala nnyo akasente alina deetinga muntu ng'amuwaayo mukwano nja kuteetinga bwempaayo tubeere ku internet njibeere contrendinge paka kuwulira bubi iye ovanga ku muntu amanya nti oli mulwadde opositenze kuseta soba opositenze bifaananyi oli mulwadde n'akuweza message oli mulwadde n'akudamu n'agamba singa ofera omababala eyo gy'osiiba ng'ogunywa kati omaye gumukubya yasamambu mulwadde genda abatamivu bakujjanjabe singa okutuka n'ofa baneegusajja gw'oyina omutima omubi abantu abatakumanyi n'ekituuka okusasula fiizi mu woofiisi nekimala okukubira essimu kikulangire olinayo mmeka azagala sasula fiizi olinayo mmeka sente ezokola oziteekawa alinayo mmeka ye sente ezokola oziteekawa leta zino n'osirika n'owuma n'ogamba omusiru tansiriwaza. Njagala kati mwana wange okay njagala mwana wange woba toyagala nnyina ng'owulira ofa oyagala kusaanyawo obulamu obwo omumazeeko emirembe omutokyalinga omuvumirira buli we yaliiso zibyewo omwana gw'onooyagaliza kuba toyina gw'oyagaliza. Nze n'ebbanga linnamala ku kooti buli muntu gwe nnakolagananga naye ng'okolagana naye n'otegeera tebasayima zze naŋŋamba kino nekino kyobaa gundi azze nemuwa omutwalo bazze nemuwa 5 ng'oyinza okunvuma ye ne bwolabulayi muntu nakifaananyi oba oyagala ombuzi ezemuwaddewo oyina effutwa n'omutima omubi kisajja gwe kankuggyako omwana wange nali naguma bali baŋŋamba ngume osasule fees
naye kati njagala mwana ku mutima gw'omubi gw'olina omwana wange nwana atali mu mikono gyange ayinza okufaanana ku face n'atwaliramu n'ogwo omutima gw'olina omutima omubi oba abazadde kukufaako kwe kwakwekyaya nze ndi mulaafu how is it that kikonsaninga mbu nkuvuma I talk reality nga bw'oyogera reality noyita omuntu omwana wabandi malaaya gwe malaaya ensajja n'oswaza abazadde bange ng'ompita malaaya gwe shaitwani gwe yabbani sente zange zatandika olutalo nekino kyendiko kirinamu omukono ekyokuba nga ndi mu mbeera gye ndimu ate funye omusajja wange akwata ku mukono atoofa njagala mwana wange kisiraani gwe twawule bulungi kyenyinza okukugamba